zonna enteeseganya zaali succinct on one major thing nti ku kozi ya Rwanda muddire abasajja abateekateeka okukomawo okutta abantu be bayita ba FDLR Interahamwe mubakomyewo mubatukwase bagende mu kooti z'amateeka. Okimanyi nti n'abantu abamu waliwo kooti zino ezagacaca kooti eziddinganya abantu zaasala emisango miyitirivu nnyo n'okusinga ICTR naye babagamba nti mubakomyewo bayingire mu sisitimu y'amateeka ey'eggwanga muleke okubakwasanga emmundu okubakozesanga mercenary forces okubayambako kuba eri beeyongera nakisomesa wano beeyongera omulimu gwe baamaliriza mu 94 wano ne badduka eri basangayo abantu abafaanana nga be baalina okutta era beeyongera maaso n'obakola ki mubajjeeyo naffe tujja kuba tetukyalina konsaani nnene na bintu byammwe nga Congo naye ebbanga lyonna America oba abantu abayingira mu nkola y'e Congo mu nteeseganya za DRC ekintu ekyo bakibuusa amaaso teriyo ggwanga liyinza kukkiriza nga waliwo abantu booterese ng'oli wa ku muliraano ng'ebbanga lyonna bateekateeka kukomawo kuntawaanya n'olowooza nti eryo eggwanga teribalowoozaako nti lizinga mikono lirina okusula ne lizuukuka nga berirowoozaako kuba byerimu ku bizibu byalyo kati eggwanga lya Rwanda ekintu ekisingira ddala okuba ekizibu kyalyo be bantu abo FDLR kubanga kati bandibaddeeyo nga bafuuse ba refugee tewandibaddeko abayinako bizibu naye it is an armed group ate nga kakati eyina joint partnership ne jerya government so kakati ne bwobeera gwe okuba secure ekyo tusobola kikkiriza kakati ffe singa wano obusajja obuli e Congo bwani obumbuti ADF singa ADF efuna enkolagana ne jerya Congo tetusobola kuba bafuna ne territory tetusobola kuba mirembe so kakati America ekyo kigiremye okulaba ne European Union kubanga kakati muli mu kuteesa European Union yo yennyini zo yateeka sanctions ku bantu nga 31 aba Rwanda mu mwezi ennaku z'omwezi zaali meka ziri recent omwagendedde because batadde ku Jerionna ne bana bamaja abana mu America yabataddeko European Union neteka kwa 31 kakati ebyo ebikola ebyokuzanyazanya kati kiringera umanya America nayo etandise ne ukola ebintu olusi byesitegeera omukulembeze ekisooka oyo Mwami Trump yakolanga campaign ngalaga kibi nnyo okuyingirira eddembe amawanga amalala era sijja gayingirira era naavumirira banne bonna nti babajjeko tebabalonda kubanga boonona sente za America nga bayingira mu biki mu ntalo yeke nnyini kakati yakoze omulundi gumu nakwatagana ne Israeli ne bakuba Iran Khamenei ne bamukuba luli ali Venezuela jukira Khamenei omukuba wakati mpulira bagala ceasefire naye Khamenei bw'omukuba waliwo structural arrangement ey'amagye ga Iran eyatandika kasitabalaba omwaka 2003 nga system ya Iraq ekurambolinze by what they call decapitation ne bagamba bwe mubeera ne system ya commander in chief kasita bamukwata ne bamusalako obulago bwe pa nsesanawo full command yeyo nebekoze eki esanye ng'Libya bagitwala butwazi ng'Libya bo bakitunuulira ekya Iraq era omusajja awo General Ali ye n'akistudinga n'ayingira essomero strategic studies n'asoma omwaka 2007 n'aweebwa obukulu okukulira eggye lyabwe ye kye yakola n'atemamu eggye ly'eggwanga unit 30 Iran naye nga buli unit eri autonomous yemaliridde eyina command eyaayo eyina emundu ezaayo eyina flotillaships ezaayo eyina ebiragiro ebyayo yebyewa nga asobola yekka okukyusa ekiragiro ekyo Khamenei kati bo baakolerera Khamenei bw'abattiddwa what happens bo kyekyo kye baakolerera kati kasita Khamenei yattibwa waaliwo enveloped
decisions zonga directives zagira mu envelope bw'owulira nti afudde nga muzisumulula zigamba zitya attack. Kakati tuyina ensi 3 mu Iran egi. Mu Iran emu. Paka nga Khamenei azzeeko aziyimirizza okukola attacks. Teriyo muntu ayina buyinza kabere vice president, kabere president waabwe, kabere judicial system agikulira, tewali ayina buyinza buyimiriza end of the units kuba ziri autonomous okujjako Khamenei. Kati ate bataddeko omwana naye mumukubye. Tewali amanyi oba mulamu oba simuki oba mufu. Naye tanyega kati kitegeeza teri yayinza kola ceasefire gye mwagala. Kati America byebyo byekola. Erinnyo omuti gw'omuyembe naye ng'enoonya michungwa. Bw'ogigamba nti ekyo tekisoboka omuyembe teguyinza kubeerako michungwa ng'ennyonnyola yensonga lwaki nzikirira kati bye baliko. Mwami Trump enkola ffe wano mu Africa eyinza okuttisa abantu ne bamalawo. N'olwekyo tulowooza nti ezo bakola nsobi. Bayina okwesayiringa. Kiri President Kagame kye yayogera n'agamba nti tusobola okujjawo yakiyita defensive mechanisms singa DR Congo yekomitinga kubiyasuubiza. Kubiyasuubiza. Gwe lwaki mu buli talks ekyo kibeeramu ekya FDLR ate bakikkaanyako kubanga bakimanyi nti gyekiri. Lwaki America tebatunulidde nnyo DR Congo eno? Kati America problem yayo etunulira resources. Kati yo kasita yafuna agreement nti kati kubanga mu ntandikwa ey'obukulembeze bwa Trump buno obwokubiri bo baali batunulidde nti okufuna access ku resources eza Congo omuli lithium n'ebirala nti bayina kukolagana neze bayita constructively engaged states mu protection eya DRC. Era nga omwo mwe mwali Uganda ne Rwanda. Nga balowooza nti bwe bakwatagana n'ensi zino ebbiri bajja kufuna access ku resources ezo. Kakati yo Congo obuzibu bwayo yeringa malaya. Akati malaya yayina ekyokulwanyisa kimu kyokka. Nti ne bw'aba yalinye boda n'akizuula nti sente ezo giwa tazirina kyayina akimanyi kyakozesa ekyokulwanyisa atambula nakyo. Kati yo Congo abakulembeze baayo bo eby'omu ttaka eby'obugagga bo bye batambula nabyo. Era ye bwe that's what they put on table. Kye bateeka ku mmeeza mujjana kife tulina ebyaffe. Kati bwe yatuula mu America ye yawaayo obuwi buli kimu. Gwe toyita mubali obwekitiibwa nze kasitonkuuma twala bino bwazabiyita UN neryoka ekola obubaddi bwayo nekola kugamba nereta peacekeeping forces tezikola ziteekawo buteesi kasaako wezisima ebyobugagga militias nezikula nezeeyongera. Okimanyi nti buli kyalo kati kyali kituuse ekiseera nga kiyina ejje lyakyo mu Congo DRC naye nga eryo ejje likuuma basima obunyonyi bubuukayo bubuusinga nseenene tewali nguudo katwala bino ne katwala bino. Kakati njagala okutegeeza omukulu oyo alemereddwa okukulembera eggwanga naye kati agenda agaba biririmu bamukuume. Rwanda eri mu kaseera akazibu kuba batiisatiisiza okujja n'abasirikale baabwe Mozambique nga bagamba we cannot have our forces there nga tulina funding but also nga tuli nga amagye gaffe gali sanction gateekebwako envumbe ziteetaagisa. Naye ate nga kati njaga kutegeeza aga amagye bwe bagajjayo ne bajjayo ne protection ya Central African Republic oyinza okulaba ng'ensi zino zonna zizzeemu obutabanguko kuba bagenda okugateekayo. Ekyamazima abayeekera baali babuzaayo weeks 2 okuwamba Mozambique. N'olwekyo ate nga SADC process ey'okudeployinga yali banoonya stamp waliwo notataddewo stamp nga bikyaganye ne bakola bilateral assistance eyo. So n'olwekyo nze ndowooza nti eggwanga lya Rwanda lyetaaga liyambibwe. European Union ne US baddemu batunuulire ensonga eza defense system yaabwe batunulire ensonga z'obuzibu bwa FDLR bwe buggwawo ne basigala nga bakyaliyo aho tuwulire sanctions nga zitandika. Okay. So finally still twalabye
ne president w'eggwanga General Museveni sikuchaza nkuva ya leader techo kulembera mukago wa East African Community obadde mu nsonga za East Africa Uganda tunafunamu now that Mr. Museveni ye senkagale wo mukago kati president Museveni China of course bana Uganda bote bakimanyi gwo kimanyi ndi bogenda mu parliament ya East Africa no malo yogera ku kigambo kyonna against president Museveni mayindi ababaka bayinza no fuluma ne bagenda ngachichi kati waliwo kintu kye bayita nti omuntu alinga mulanzi abalanzi babesiga nnyo jeba ewalala yonna okujjako ewaka we basibuka president wa Uganda ayina omugaso munene mu East Africa ng'ogyeko okubeera nga elder statesman wa East Africa kwa bonna abaliko ndowooza kati navubuka ng'ogyeko Paul Kagame sibavubuka naye batokuye there is a degree of seniority gy'ayina ate ne interventions ezize azikola ayina obugumiikiriza obusingako ku bakulembeze bonna aba East Africa mu buli kimu nti ye asobola okulwawo okusalawo ekintu ate nga bakulembeze abasinga mu East Africa basobola okisalawo ne badiringa n'ebivuddemu nga naye bamaze okisalawo President Museveni enkola ye bw'alaba omusota tayinza kugutta asooka n'alondayo akakiiko akakola akanoonyereza ku misota taguttirawo waawo kati akakiiko ako bwe kaleeta lipooti kati lipooti eyo n'agiraba ekoze recommendations bwe kumbamu nti bagitte kakati ogwo ne bagunoonya balabo babagutta n'emirala gye bazudde oba bagiriise oba bakole ki so n'olwekyo component eyina weeyambidde East Africa naddala mu nsonga za South Sudan eyambye kubanga intervention zikolebwa Uganda zizze ziyamba nnyo mu short run South Sudan eyo okubeera n'eddembe abasuubuzi baffe bano njagala okuwa ebyokulabirako biringa 2-3 waliwo bannabyabufuzi ebyensi ezerinaanye geopolitics gye bayitanga Bob Masaka waliwo yatandika 1991 naye tuyina Bob Masaka ya 2013 eno waliwo yasibuka ku nteekateeka yaliwo eya SPLM ng'ekibiina bwe kyali kiteekateeka mu delegates conference yakyo okuteekateeka engeri y'okulonda okwali kugenda okuddako okulonda okw'omu ggwanga n'okutereza mu kibiina ennaku z'omwezi nzijjukira gwali mwaka gwa 2013 ennaku z'omwezi 15 December batuula kakati enteesaganya zaali awo jjukira nti waliwo obukuubagano butali extremely official wakati wa sides bbiri ez'abakulembeze ab'amaanyi mu SPLM mwe muli Riek Machar ne Salva Kiir kubanga luli yabeeranga Riek Machar ne Dr. Garanga naye oli naakola ki naafa kati ono yamuddira mu bigere ate Riek Machar yamulabanga junior kapere kyekituufu kyennyini amulabanga kapere agamba tono tabisobola no teyandibadde ono ate ono nze ku minzaani ninnyako yaani ya Garanga bateeseganya bagamba nti voting ku resolution zizino zetukoze eyina kubanga tuzivaako mu mateeka tuziva kumu ngaali akatogo mu mateeka kye tuyita iniseriatimu n'agamba nti bwe tuba tuzihandlinga naye nga buli emu tugironda by show of hands tuwanike emikono oyo nga Salva Kiir kyayagala Riek Machar ye ng'agamba nti mu kuwanika emikono abantu bajja kutya state okubateekako amaaso n'okubatta tugende by secret ballot nga buli nsonga tugikubako akalulu then balangirire ebivudde nga kakyama kati ensonga eyo nebazuzubya ne bayingira mu nnaku z'omwezi 16 jukira yatandise 15 December 2013 16 Salva Kiir agamba nti kale okusalawo kukusalawo voting on whether voting shall be by show of, by secret ballot or show of hands should be by show of hands kakati abantu uliza simanyi menyeza kiza mu Luganda kati okusalawo oba tusalawo
kakyama oba kakuwanika mikono kati kyo tukikole nakuwanika mikono kati era ng'ayagala kulaba yes bwe yalabanga biganye ne bazuzubwa paka obudde kiro nga 17 Riek Machar n'agamba nze mbivuddemu ngenze mu nsiko kubanga olwo bagenda okulaba ekawungeezi Minister wa Agriculture akwatiddwa Secretary General wa SPLM ebiseera bye yali Pega na Mamu akwatiddwa bije Riek Machar n'agamba nti kati nze tuli ku bintu birala nnyo wano batadde n'ayingira ensiko eyo abatuwuliriza ekigambo kye yakola ku nsalo ya Uganda ne South Sudan wano amanyi abantu baffe balina kye batamanyi eriyo abasuubuzi wano katugeze abasuubula ebiri perishable ab'ebimuli ab'ebyokulya ab'emboga waliwo abasuubula ebintu ng'ate babikola nga bya bbeeyi kati ng'ebimuli biba bya bbeeyi omanyi ebimuli bisobola okugaggawaza mu nnaku nnya n'okwavuwaza mu nnaku nnya anti byo osobola okutegeka kago aircraft ng'ejjudde bimuli obitwala Europe ng'ikyamazima bw'obalamu bw'oti obukadde bwo buli bumeka obwa $2 kati okusobola okukola ekyamaguzi ekyo kiteekayo abantu abamu akwata ebyapa byawaka n'akwata ebya faamu n'akwata n'abisuula mu banka n'emuwe ssente n'atikka singa omala okuba ng'otisse bw'oti eba esituka ne bakugamba nti bibadde egenda Dubai airspace ya Dubai egaddwa kubanga Iran ekubyewo my brother ezo sente ziba ki zifotea kati omusuubuzi yenna okufiirwa akakadde ka $1 ne bamukubira bukubizi simu nti ebadde ebuuse zeewo so kyekyali ku nsalo wano abantu kyekyali ku nsalo ne bafeyintinga era yali intervention ya gavumenti eya Uganda okutuma amagye gakole zones gakole escorts gakole eziyingiza n'okufulumya abantu ate n'okuprotectinga gavumenti ya South Sudan immediately kyekyayamba abasuubuzi muna Uganda omuyaba bina abatabimanyi era nagenda okuwulira nga parliament ekayana mwakoze mutya deployment nga tufunye resolution tetusazeeyo nga parliament nigamba kati bebo kakati kitegeeza obwo obwongo buli mu gavumenti wano obwo obwongo tujja kubusubirayo mu parliament kati President Museveni okubeera nga ye chair bagenda kuganyulwamu kubanga okuresolvinga issues eziriwo abasinga bajja kuba bamuwuliriza okusinga bwe babadde balina okuwuliriza abalala tuli wakati mu misango tuwituwoza tuli mu waddayo mu mulimu gwo okola ogwo teguvaawo omanye ekyo kyekisanja ekitakoma ekiriwa profession era abantu bosinga okulaba nga babonaabona manyi mu Uganda muno waliwo mukwano gwange yambuuza naŋŋamba naye mbidde ebbanga lyonna lyenkulabidde mu byobufuzi waliwo lwe weesimbawo n'oyitamu waliwo lwe weesimbawo n'otayitamu naye oli kyekimu tokyuka tetuwulirangako nga babbeirifu bakugoba tetuwulirangako omwana tasomye ne mugamba ffe we twabeerera mu ssomero wabeerangawo abaana ba biti bibiri nga waliwo abaana abagezi n'abaana abakoppa naye ng'obalabira mu kiseera kya kigezo omwana akoppa afuba nnyo okutuula ku ddirisa bwe bamuleetera akapapula naye omwana omugezi ye tafaayo wonna waatuula aba atuddewo n'obwongo bwe so kakati ne mu bino omuntu nga omanye ekyokukola eri bokisi tekusalirawo bulamu bw'obeera nabwo kubanga ebyobufuzi tegubeera mulimu omulimu kungu kyekintu Mukama kyakusobozesa n'okisoma n'okiteeka mu mutwe nga bw'okikola bakusasulamu ssente kati nze obwalooya gwe mulimu kati gwe obunnamawulire n'obusomesa gy'emirimu kakati ebisigadde biba birala babikwongerako bwongezi oba babikwongera naye bino tebiggwaawo as long as oli mulamu bujongo omutwe bagujjeko ate era bwe bagujjako naawe oba tukyalina kyoyagala tokyalina so kati concentration yasigala yo ebyobufuzi wabivaako ate ntya ate nakati nzize kusomesa kati ngamba bino ebyokwesimbawo okwesimbawo oddayo buwekula nze bisibirowooza naye nze kirowoozo kyange njagala nnyo tutendeke tukyuse nno abalonzi abalina okulonda balina kubeera batya
era nze ndi omu ku bantu abalowooza nti buli lwe nsinkana pulezidenti w'eggwanga mubuulira nti twetaaga okukyusa ssemateeka. Si buli muntu nti ategeera byalonda. Amawanga kati njagala okutegeeza tulina amawanga kati tulina ng'eggwanga lya America. Akalulu abantu abangi ke bakubye gye bayita popular vote. Si ke kasalawo pulezidenti awangudde. Kati bo baakikyusa. Kati waliwo ba president ba olukuka bakaba mugaso ki. Kati popular vote eno ekuyambako mu state singana 8 nti zo popular vote determining the number of electors ababeera balondeddwa mu state sana 8 kati wogendera mu 5 mu ziri 5 mu 2 oba 5 mu 3 one of those ezendala zo ate kakati kitegeeza nti omuntu kastafuna vote yaba electors 5 mu 3 mu actually normally bibera 2 kasitoli akurosinga 2 gwe ne boba milioni z'abantu abakakuwa obululu 108 gobera tugenda kuwangula bwa president bwa America. Kati nolwekyo byo twagaliza wano kati fe tuina nafokola kati eriyo n'endala UK Canada ye ate ekibiina kisinziza ababaka ba parliament ate ababaka ba parliament be balonda prime minister n'abeera omukulembeze w'eggwanga kwanga balina queen oba king abatavaako bo bali mbirala bali ceremonial bali awo mpola mpola. Kati fe tuina presidential system fe yafe inzo kufaanana nga ya Pakistan kugamba bye bintu bye tuina kati okutandika okutunulira naye n'okwata omuntu. Nze nno njagala kutegeeza abantu edda baawuliranga ng'abaddakirira mu nnimiro n'agisazaamu n'atagenda nti lwaki nti rediyo egambye enkuba egenda kutonyanga erimu ne muzira siina gamalira budde eyo nnimiro katulinde. Kati kitegeeza ebiseera ebyo omuntu eyajjanga ku rediyo abeeranga kungwa mutendeke kubanga by'onaayogera abantu bakola ki bajja bitwala. Kati tuyina abantu nga ajja ku rediyo nga tamanyi naye nga zze kwogera eri abantu naye nga zze kwogera ate neerabira nti abantu eri bawuliriza ne babitwala ng'ebituufu. Kati ne mu kulonda tuyina abantu nga kati kyagenda okulondako takimanyi. Kakati gwe kimanyi nti abantu muwendo gusinga okubanga gwesimbyewo n'okulonda bali myaka 3 kukka wansi byombi abalonzi n'abalondebwa. Kakati abantu abo ba UPE bonna basomedde ku UPE. UPE kitegeeza osoma busomi ne bwoba answer sintuufu togwa ogenda bugenzi mu byokubiri ye percentage esinga obungi population eyo. Kati abo tebasobola kusalawo ku nsonga za bukulembeze. So tulina okugenda nga kati onakikulu tulina abaka ba parliament mukaaga bokka at least abo basaliddwawo bano abatabimanyi. Kati osanga ababimanyi be banatandika okusalawo nze nyo okuba ne babaka 5. Ensi bwe zito bwe zikyuka ne mu America okukola ekyo baamala okufunayo ku muntu atamanyi kyakkola. N'ensi yaffe etandise okukyuka ndowooza badde njogera ku kibuga Kampala for examtle abantu batandisoga osanga omukyala Buzekia alina gyatutwala oyita mu Kampala ng'olaba there's a semblance of sanity at least. Tatandise bubi kyetulowooza era tanatuuka kusalya Jennifer Musisi naye tulaba nti tatandise buki bubi obuzibu bwonna bwe buva bw'abannabyabufuzi both aba gavumenti ne bano ababeera mu KCCA bebaleetera abali bagundi obuzibu technical wing. Kati technical wing omulimu gwayo mu Kampala yo eyo Kampala eyo authority nga bw'olaba URA nga bw'olaba Uganda Airlines profit oriented URA tax oriented eyagalayo kusolooza bayina targets ne authority eyo eyina okuba ne targets mu business city cleanliness order mateeka yo ye target. So kati yo bwekola mu bwongo bwayo mulimu gwayo kugamba mu December tetuyina muntu gwe tuyina kulaba ku Leerwe Land zonna buli ttaka lya Leerwe abantu bayina okuvaawo. Kyokajjukira waliwo abantu baffe we bajja n'ekyokola ki n'ekyokulya naye bakugambye nti bo okusinzira ku plan eyaabwe bayina okuvaawo mu December. Omugaso gwa political leader ono aliwo ye kutuula butakubirire
ategekera abantu baliwe banalaga mu December sikulemesa naye nabyobuzi betuyita balemesa bulemesa bo babeerawo kwekala ate sina kulemesa tebalemesa bayogera ku mawulire nga abalemesa tebajja kuvaawo tebalemesangako naye bajja balimba abantu tugugubye temujja kuvaawo naye nga tebalina kye bakoze nga bwe bafuna emisaala n'okugulirirwa ng'era bwe bajjuza abantu njagala kuwa kyakulabirako bo balinga bw'olaba ng'otudde n'akaanako mu bbaasi omutembeyi n'akonkona ku ddirisa n'akalaga erindaazi kati ko kalowooza nti oli omutembeyi mukwano gwako nnyo okusinga gwe kati n'akakusiikuulira kakati bano bannabyabufuzi bano bakola nga mutembeyi nti bakusiikuulira abantu naye nga tebalina kye bategeeza because era bwe tutaafune bakulembeze bakola forward planning nga bagoberera forward planning ekoleddwa technical wing era ekibuga kijja kuddayo kibeere nga bwe kibadde so kati ate yo gavumenti ekulemberwa ayagala obululu ye kaawulira nga bano bakyankalanyiza omutembeeyi akaabiza akaana kati yayina naye okwejjayo eri ku technical wing nti temuli bange naye nadda ku ludda oluwolereza akaana oli munnamateeka ensonga ya copyright ebbago liyise I don't know what you think about it ebbago ddungi sinali kabeera lyonna naye ebbanga lyonna ekiyitibwa copyright and other neighboring rights kiba kyetaagisa okubeera n'etteeka mu Uganda twali tulina etteeka lya 26 naye nga balaga nti tiriri nnyo ly'amaanyi kyenjagala abayimbi bano bategeere nti kati wagenda kubaawo ebirala ffe mu mateeka tulina kye tuyita doctrine of election eyo egamba nti whoever accepts a benefit cannot do away with the burden that comes with it nze siri muntu atera okujaganya ku buli kintu ffe nga balooya nze bwondeetera omusango kuwolereza ate nsooka kusoma nnyo mpoza y'oli nti singa mbadde oli nyinza kukola ntya kati mala kumalayo bukodyo bwe bwonna nze nendyoka ntegeka omusango gwaffe kakati waliwo ebigenda ogenderamu wano mu Uganda omuntu abadde agamba bugambi nti yayiyiza oluyimba neefuuka copyright naye nze bw'okindeetera nga waabidde rediyo nti obadde olina copyright ekoze infringement oba egiyingiridde tewagiwadde kakati ffe tulina kye tugenda okusumulula abamu muzuukuka buzuukusi n'okuba eddoboozi nga siriryo nga liri mu kyuma n'okuba n'oyiya ekintu nga kirimu artificial intelligence eyo bando nga siyiyo n'obikozesa n'obigatta gwe n'oyimba mu buyimbi kakati tuba tugenda kwakira mu kooti okususumbula n'okujjako gwe ebibyo n'ebitali bibyo nga naawe tolina rights zibadde zibikozesa ekyo kimu nti temusooka kujaganya naye kino ekikoleddwa kitegeeza nti mugenda kuddayo mwetegeke bo bennyini ekyokubiri wagenda kubeerawo very strong compliance requirement for taxation nammwe kati mugenda kufuna ensasula y'emisolo etabaddeewo ate kati tikijja buzi ndi mufune bufunyi mbadde manyi gavumenti ebalwaniridde finally kumbe naye ina weefunira business egenda kuba kakati gwe bonaaba oyagala kuwuliriza Kungu FM ogiwaabire nti teyasasulidde luyimba lo nga yalukubye oyina byogenda okukakasa bingi ffe nga ffe kakati katugeze mu taekamu land law kati olwaleero tokyayinza kuguza nze ettaka n'otasasula musolo kati obwo obuguzi ne buba nga busitandinga mu mateeka kakati bijja kubawo ebiri abantu baffe mutandika obimanya ebimu tujjanga kusasulwa busasulwa nga balooyo bibabuulira naye osanga omuntu ng'ayimbye oluyimba luyitirivu nnyo ayambala n'ekigoye nassako n'ebigalubindi ebbale nga talaba nakulaba naye nga si ye yaluyiiya kakati eyo copyright oba neighboring right gwe gyoyina ebaayo abayimba ebaayo ba vixen abo nabo bagenda kutandika okufuna ebibakwatako ebyabwe
So tugenda kutunuulira ebintu bingi tebigenda kuba byabayimbi mwekka naye twagala kakati nammwe mutegeere nti neighboring rights eziri mu kintu ky'oba okoze eyo gyayise bando n'ebirala birina okuteekebwako respect emala. Okay. Bino ate kino ekya media houses kati media houses baga tulina basasula kyenakugambye doctrine of election toyinza kufuna if you want to accept a benefit you should carry the burden that comes with it. Gwayiza oluyimba oyagala kululeeta ku Kungu FM lumanyike kakati ogenda duleeta otyanga bungamba ndeso oluyimba njagala bambi olunkubire lumanyike nsasula sente so kitegeeza waliwo ekigenda okufiiriza for example abayimbi abapya abato abayimbi upcoming artists mwe bubakeredde mwe muyina ku donatinga there must be an avenue for donation of your music kubanga ne media houses zisobola okuba munange era kati mugenda kufulumya gundi bufomu nga oluyimba okukubibwa oli ayina kubanga amaze okusayininga ka donation form mbawadde ye akawaddeyo kati mugenda tani kububa sayiningisa wega tukube ennyimba zo sayininga nti bwerere ekyo kiri kigasa ba musicians ab'amaanyi ate naye olaba nabadde ne Eddie Kenzo olunaku olwajjo n'agamba nti kiyinza n'okufuuka ekyobuwaze eri media houses okola ki okusasula sente zino kubanga bakwasa ku license ndi mbadde nsasula license omwaka tugeze yakakadde kamu kati nga engeri gy'okuba ne music yongerako emitwalo 2 eyo gye bagalo kati tegeza gw'omuyimbi newonanga tuyagala nnyimba zo obanga oyagala zizanyibwe for free already media house ebimaze okukola ki yamaze okusasula kati Mwami Kenzo ye kyatategedde asobola okubanga asanyukidde etteeka lino naye nga ligenda kwonoona kussa wansi Ugandan music tugenda kuddamu okufuna lingala tufune music ave Kenya n'Abanigeria tufune Abanigeria tufune ave Tanzania amapiano South Africa amapiano nga tekyali amalira budde ku Bannayuganda ani azirina ezo ogenda kuwulira nga media houses zizzeeyo okukuba music atali protected under the Copyright Act so tuteekeddwa okusooka obutasanyuka nnyo tusooka ate tulowooze ngeri ki music yona abadde awambye tubadde twagoba lingala wano nga balanga omuyimbi nga mukongo naye nga oyina okuba obulango bungi bw'oba totaddeeko nti oba Chameleone oba Bobi Wine Bebe Cool be bagenda okugulawo ng'abantu era oyinza obutaweza so naye kati kigenda kuddayo kubanga teri ready egenda kumalira budde ku music gwetamanyi omufulumiza nawe amufulumiza tekumanyi kati ate mukube nti ogibanje sente nga bayina Koffi Olomide ne line-up ye gyafulumiza toyina wano ba Davido Nigeria ze motoka yange Davido tavaamu neza wano mala ne banga siziwuliriza kati balinga bampadde ticket so ekyo bayina okumanya tikigenda tebasooka kujaganya wakyaliwo ebyokukola bingi kubanga omuntu wa wano kati ayiyo oluyimba ye yenyini yakyayagala emikutu girikube asobole okugenda ng'atambula mu byalo bamumanyi Omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu former presidential candidate mirundi 2 pakava mu Kalua maze emyezi 2 nga yeekukumye ku weekend yayiseemu era naga nti wadde ngenze naye kati ngenze struggle gikolera bweru mbadde nkozesa platforms z'abasajja bano nga mpita ku mitimbagano ne kati wendi ngenda kubanga njogera physically mu bo neyebaza Bannayuganda abamutolo abadde bamuyambako n'engoye bamuwa ku byokulya abamukweka n'abasirikale yabebaza bamutemya nti obusajja and I'm putting that in quotes nti obusajja buubwo bujja I don't know what you think but byebyo ebiriwo Mwami Kyagulanyi eggwanga yalifulumye musigadde wa commandants kajidduse aliseyaani kati okay nina bingi byempulidde waliwo ne mukwano gwange gwe mbadde njogera naye mu America ye nga ngamba nti oli azze kusaba butuuze wano nti famire ye yasooka wano
empapula zibadde zibulako ye zibadde zibulako ye I need to naye simanyi kituufu kyakyo kikirimu oyina mukwano gwo mu America agambye eki nze aŋŋambye nti mwami Kyagulanyi ali mu kusaba butuuze mu America ayagala katabo k'abasajja nti famire yasookayo kati ye yazzeeko abadde ayina tebamanyi bigenda mu maaso wano omukwano gwo tamanyi bigenda mu maaso wano nze ambuulidde obuzibu taŋŋambye kwogera linnya lye kakati ate diguri yange yasooka ndi munnamawulire sosi yo bw'oba tolina lukusa kujasanguza ogyesigaliza sikiinako bukakafu naye kitegeeza era sirina bwe nnyinza wali musomeseza nonga nti ekiri eno nkize ekyamujja eno tukimanya akyogera ekyeno nina byendaba byo bino mbimusinza kati bino ebyeno byo oyo mukwano gwange omu America byo mbimusinza kati yansinze ekyo kye yayogedde yakiyinako buki obukakafu nze siina naye nagenzo kitunulira nekinema n'okuwakanya kuba siina bukakafu bukiwakanya siina bujulizi bwe nyiza kukozesa wakanya ekyo nti si kituufu ebya wano ffe tulina amateeka ge yali yagabira abantu kubikwatagana n'okujjako gavumenti eno yaddeko ayina amateeka amateeka ge yagabira abantu okugoberera biragiro yabiwa abantu nga bw'obigoberera obulungi yafuuka pulezidenti ebiriwa kalonde kanoonye kikitandika biri mu order gyotalina kusobya kanoonye kalonde kakuume kabanje bina nina ekirowoozo era n'okukkiriza nti abantu be babigoberera naye ndooza naye yagenza okulaba nga ate bagenda okukeberayo nga talabika nti ateekateeka kukola ki kulayira so n'olwekyo biteekeddwa okuba naye nga bimusobedde ng'omuntu lwakuba abantu baffe wano bo balinga abaana abato bo tebayinza kumanya nti awaka waliwo ebizibu nyinimu bw'aba sente zimuweddeko ye omwana omuto firiji mwe yakeberanga okujja ice cream asigala akeberamu ye tayagala kumanya nti abazadde bayinamu obuzibu bwaki bwensembe kakati abantu ba bulijjo bo tebasobola kumanya nti musajja waabwe ayina ekizibu talina bwannyonnyola biriwo kuba nange sibimanyi kati gwe omugamba nti yannyonnyola ati kuba amateeka ebiragiro babigoberera kati ye abagamba eki ffe edda bwe twali wano ng'okulonda tekunnajja twabuulira abantu nga bwe biribeera era gw'ojja nga wano ng'okyogera actually kinkoze binti amaloboozi go sigajjeeyo olunaku olwaleero kubanga bwe wayogera byonna era bwe bibadde kubanga wagamba bajja mulangirira mwami Museveni era amalirize bateekawo abasirikale outside yakutte ekyokubiri wabyogera wano era bwe kyali ozi kyotaalaba kyekyowokubiri kandidate kati y'okudduka naye kino ekyokgenda kikye ku bubwe tewaliwo obujulizi bulaga nti yagenze tebamanyi babadde okusinza ku ye yagabye bati tebamanyi anti ye byonna yakati yayina script eyo naye nga bw'okebera mu Uganda tosobola kukozesa kisaawe kya Uganda kyonna yadde ensalo nga tebamanyi nti ogenze tetuzanyira nnyo ku ggwanga kulowooza especially ng'oli ku level ya presidential olaba omuntu owa bulijjo kasita fingerprint yo bagiflashinga nebeera mu byuma woogiteramu wonna oba busiya oba malabba oba ntebe bamanya nti ono ne woba oyambadde masiki kakati tuleme kuzanyira ku bannayuganda bamanyi eggwanga lya Uganda we lituuse mu byokwerinda naye nga kirowoozebwa nti babadde tebamunoonya waliwo ababadde bagamba nti waliwo abasirikale abaali bamukuuma be baatadde mu police standards unit kisoboka gwe bw'oba n'omukuumi mwami Kungu deploying entity eyina okuba nga efuna ripooti ku byokola buli lunaku okuva mu ye kati waaganira wonna okugiba bw'aba avudde mu komandi ekyo ebeera disciplinary action si bino nti byakumenya mateeka gano mu mateeka era eyo police standards unit yeekwasisa mateeka gaki ga service ng'abapoliisi so era bano abantu nze mbalabawo waliwo n'abasajja bafferefere babeerawo ne babawaayo obukulu obusajja obubakuuma
nemba sekerera obo musajja buba buli mukukola ripoti buli lunaku bwa mukesi era itinerary bagigaba nti omukulu buli lwava wano akyama mu Javazi n'ali emmere n'agenda wano n'akola bw'ati toba kuna bulamu buli private kati ffe tetubyagala ebyo birina kugira ku ofiisi gy'oba olina batolina ngeri gy'obiwona naye olaba omuntu nga talina ofiisi n'abyetika n'akalakalana n'obusajja akati ebenze zibisobola saagala kati babeera waka ne bakuuma kiki ekyamutanudde okuva mu ggwanga mbeera ki eyo nze simanyi ye ayinza okumanya naye ffe byetuteebereza era tewabaddewo kiddako kati abadde azzaako ki kubanga oli omusajja agenda kulayira mu Gwokutaano naye agenda kulayira ate tasobola kwekalakaasa mugaana kulayira kati oyinza kumubeeza awazzeeko ki talina kyayinza kugamba bantu so ebyokugamba bantu byadde bimuweddeko biggwawo mwamikungu biggwawo kati abantu be bonna beetegese kugolola masuuti abayitamu bagende balayire ku bifo byabwe era funera ddala waggulu paka wansi ye mwetegefu okulonda leader wa opposition ebyo byangu era kati ali mu kasenge jjaake kuba leader wa opposition omulimu gw'alina okukola agumanyi struggle teweddeewo olwo anti kati kisinzira gwe kyoyita struggle oli komanda struggle etya ey'okukyusa gavumenti olwekyuse olwekyuse gavumenti kati ekyuse eyo yenyini ye struggle otegeeza kino ye struggle tewaliyo kintu kyonna kisukkaawo kakati olaba ffe bannabyabufuzi otutunuliranga nnyo buli omu n'omutunulira mu background ye ffe bannamateeka ebyobufuzi naffe tubitegeera mu ngeri y'amateeka bw'olaba abasawo kati bw'oyita wano member wa parliament naye nga musawo by profession bw'ajja wano ayinza okwogera health system eri wansi naye abitegerera mu ango yaki yabusawo omusomesa gwe gy'oyita omusomesa nga member wa parliament oyinza okulowooza nti eggwanga lyonna liyimiridde ku busomesa ne bw'omubuuza ku bikwatagana ku transport era akubuulira abasomesa tebalina mmotoka kakati ye buli kimu akirabira mu ango yaki yabusomesa kati ne bano aba eyo creative industry buli kimu bakirabira mu eyo ango yabuyiiya so babeera bayiiya bwakugamba gwe bwajja wano akugamba jeno ne baba tamanyi kukuba yadde akasaala ndi jeno oba ndi dokita kubanga oba ndi komanda mu buyiiya yabeera mu bwezi mu karakita tabeera ekyo kyennyini naye abeera mu karakita y'ekyo ayambala karakita kati gwe gwolowooza ebyenjawulo kyova laba nti era bafuna obutakkaanya nti gwe wooyagalira ennyo okumukaka nti gwe gundi tutwale omusajja tumugobe nga bagamba naye ono akolera ani kubanga bo bamugoba era bo tebakukkiriza omukulu waabwe butamuyita pulezidenti kuba ye yafuuka dda kakati gwe buli lwoleeta ennyo ngo okakamba omusajja tutekewo ebimugjawo nga bagamba oyo mumukube mu ttooki ayinza okuba si waffe waliwo gwakolera so bali bo babeera mu karakita ayambadde atula mu karakita najjulamu najjulamu wano mwami Kyagulanyi yayambadde karakita ali mu karakita gwe tomulabangako ng'alina n'akatebe ng'aka pulezidenti gwe kati oyinza obutamuyita pulezidenti n'obeerawo era newomuyita honorable abawagizi bakugamba lwaki omuyita honorable omuyita president ofa lwaki omukkakkanya gwobeera olina gwokolera okitegeera so kitegeeza nti ffenna background zaffe bannabyabufuzi mwe tutambulira era omukulu mwatambulidde era ye struggle waliwo kintu kyanjawulo okusingako awo tewaliwo kintu kyanjawulo okusingako awo kati yaga ajja kudda mu kaseera konna ajja kudda ku kaseera akatuufu so byadduse wano binaaba bivuddewo ejja kuba script ndala kakati ejja kuba script ndala eno ne script era ayinza katunda script endala waliwo endala era ayinza okudda ng'okulayira kwa President Museveni kuwedde ne balangirira nti amaaso galadde ku 2 ennaku z'omwezi bweziti era ne bamulinda ku kisaawe ate no gavumenti erina buzibu yo kasiterabanga tokomyewo okulemesa kulayira ng'oyagala kukomawo ng'okulayira kuwedde bayinza n'okuwa obukuumi obukutambuza
nova entebe ku makya kubanga abantu baffe aba Uganda nga bwe bamanyi baba basobola okukulinda kati bwe bakulinda ova entebe nga Haji Ssebaggala bwe yakomawo n'otuuka ku makya ssaawa 4 ne bakuwerekera n'otuuka eka ssaawa 6 ogw'ekiro n'okikuba n'odda ku top era n'obeera ng'oli president wadde nga yalayidde jjo ye yafuuse ddala president oddayo mu karakita ey'obwa president oddayo mu karakita ey'obwa president so ebyo ebintu abantu baffe balina okwegendereza nti ffe balooya bwe tuba tukola ebyobufuzi ebiseera ebisinga tubizanyira mu nkola ya bwalooya abasawo mu byabusawo ne bano aba creative industry babeera mu karakita nebeera nnyo mu katemba anti kuba era yeyo nabo kye bakoleramu